kiriwo ku studio ya Acton Records? Wano mazeewo ennaku bbiri. Mazeewo ennaku bbiri ng'osula bweru? Ki ekyatuukawo? Landlord abadde amumanjayo ka ssente. Landlord abadde akubanjayo ka ssente? Abadde akubanjayo oba akyakubanja? Amanjiza ddala. Akubanja bbanga ki? Amanja emyezi nga 7 miliyoni ziri awo mu 3. Yesebo. Kize kitya nga edidi omuntu gwawulira producer omuto ali akwegomba abayimbi bakwegomba bawala abalenzi n'abasigadde bali mu industry okuba nti otuuka mu mbeera eno? Embeera ndi muntu nange ngwako era omuntu era neeso omutuukako. Sigamba nti nze neemaliridde oba kiki. Just sente z'ebulamu zambuzeemukko katini. Yesebo. Ku bayimbi be tukunokoddeyo tulina Mayanja family wa Pallaso wa Chameleon, tulina the agent watandika nayo okuva eri ku clear touch paka olunaku lwaliro. Management zaabwe ziri stable ate zirina ku ssente. Ennyimba zino badde osasula badde okolera bwere? Mbadde tufune engeri gyetuteesaganyamu ng'abantu n'omugamba mumpeeyo 10 mumpeeyo emeka nituteesa ng'abantu ne bagala bwe kikwatayo munzijjukira ne mujja emba ndi mu mbeera yonna ne muntaasa. Yesebo. So ku Pallaso wakola Malamu n'ebuutikira abayimbi bano mu mbeera gy'otuusemu okuba nti obanjibwa ku billion 3.5 omaze ennaku bbiri osula bweru olina gwe waatuukiriddeko? Nayogeddeko ko ne Pallaso nangamba ajja kunzirya tulabe ekiddako nenkubira ne kuba Rain ne Mawulana abo bonga tebakwata bafeefe tebakuba feefe amaze omwaka kumpi mulamba yetwogera. Feefe omukolera nnyimba ki? Namukolera Amini Dada ne mukolera nowe bakola ki ne nyimba nyingi. Okukyala yali saidi y'abazadde abatuyambako ko kwa nabo nabanyonyamu ekizibu nti siinamu ssente nenaali yagadde okutuuka ku kitiibwa ekyo ne banyambako kabazadde. Yes. So sawa za leero landlord akusibidde mu nnyumba asibye wabweru w'ennyumba ki ekiddako woba tofunye buyambi ebyuma tukoze tutya landlord abitunda n'afuna ssente ze oba era abadde agala bitunda afune ajjemu ssente ze nange nfuna ekiddako awo ekyeyiya oba nfuna wa nnyamba yamanantaasaako ne musasula. Studio eno ebadde mu mikono gyani gwe nannyini wayo waliwo omugagga abadde akukozesa nga ebyuma bya mugagga? Nze nannyini waayo tewali mugagga. Tunuulire Eddie ki ekiddako eri abayimbi abaze bakubira? Ekiddako just era nsaabusayi bayimbi kunnyamba buyambi just bakyali bange tukolagane nabo. Oli mu kibiina ky'aba Audio Producers Association apawu? Mwendi nnyo. Essimu tebakwata ate bagamba tebalinamu ku ssente. Mumbeereremu. Kyensaba kyokka tugulewo kewaka tukole. Ebadde esangibwa sayidi kiwa? Erinajja nankumbi ku siteera ku kidde Kabowa. Yesebo. Wano mazeewo bbanga ki? Mazeewo emyaka 5. Emyaka 5. Landlord omutereeza bulungi. Chameleon ye agamba ki? Yali yesimbye kuba meya omu ku bayimbi naye wamukolera ku nnyimba? Sinnamukubirako. Waliwo n'omuntu n'ogamba kati kuba nti bannamawulire oba abantu abali legit tunoonya side zombi okuba fair and balance. So olunaku lwali nakunyonyodde dda agoberera emboozi yaffe tubadde ne producer Edidi okuva ku Acton Records mu mbeera gy'ayitamu etali nnungi erivanira okuba nti yes akasente n'amafuta galabika nga galinnye. So olunaku lwaleero tugudde ku agambe okuba nti avunaanyizibwa oba landlord w'ekifo. So olunaku lwaleero mukama wange gye baliko ssebo? Kale ssebo gye baliko ssebo. Obulamu bugamba ki? Ugendi mpozi mwesebo. Amanya? Lubwama Robert. Lubwama Robert. Osinziira wa? Najja nankumi wano mu Steera zone. Tukusanze olunaku lwaleero wano ku kifo kya producer fe abadde atukolera nnyimba tubadde tetukumanyi naye olunaku lwaleero twetaaze okumanya gwani? Sebo nze Lubwama Robert landlord wa producer Edidi. Edidi talina buzibu naye obuzibu obuliwo bwa sente za bupangisa. Kakati mubanji omwaka mulamba yajja nsuubiza naye kirabika ndowooza bakolera tebamuwa nange nekinzija mu mbeera nenzigalawo nga njagala mpeka akasente kange kubanga nange nina ebizibu. Muzeeyi wange abadde mulwadde ate nina n'abaana abasoma fe abaana tubateekayo ku ssomero naye sente tuzijja mu banka. Banka teyatusalirako ebiseera byonna bye tuyise mu COVID ate nga ssente ezimu basooka ne bazitwala nga teziwaddeyo ku school fees tebaatuddiza. Abaana bennyina basomera mu bibiina byawagulu batwala ssente nnyingi. N'ensonga eyo Edidi nsibyewo njagala nsasule ssente zange
ez'omwaka omulamba kubanga nange banka manja sente zempereramu abaana ku masomero nzijja mu banka njagala ampe sente nsasule banka. So obaliramu sente ziri mmeka omwaka omulamba era abadde asasula sente mmeka? Abadde asasula emitwalo 35 kati zikunuukiriza mu bukadde buna. Ayingira ayagala kubikunuukiriza kubanga bwalamu wali 35 abukunuukiriza. So mbave mu nnyumba yo nje mukkiriza kubanga tabadde na mpisa mbi. Awuliriza twogera naye bulungi talina mpisa mbi wabula ekizibu kye yafunyeemu kya ssente. Ebbanga eryo nazza agamba alina baakolera naye tebamusasula. Abadde abafulumiza ennyimba tebamusasula najja nga nsuubiza nange nengumiikiriza naye ngenza okulaba nga akisusse kubanga kati tuli mu mwezi gwa 6 guno omwaka. Bw'ogattako giri emyezi emikadde omukaaga gy'emyezi 12. Azza nsuubiza nange ne mugumiikiriza. Waliwo ne producer omu yankubirawo n'essimu bamuyita Jonathan n'aŋŋamba muzeeyi tugumiikirizeemu omwezi n'engumiikiriza ne baŋŋamba tugumiikirizeemu ewiiki n'engumiikiriza ngenza okulaba nga kiyitiridde nange nensibawo okuba njagala ssente. Tukwa tusabe embeera egonjoole. So waakuwaayo ekitundu nga tasobodde zonna oggulawo? Njagala ssente azimpe zonna tuddemu tukole bupya. Toyagala kitundu? Saagala kitundu kubanga nzize ngumiikiriza omuntu bw'agumiikiriza bw'olaba ajjeeyo enjala manya nti ekintu akyagala ate tuddemu tukolagane bupya. Ali ku mukutu gw'enkola ya video channel yaffe n'enganzi amo bali kubanga ku mukutu kwe mulimu ekumiddeko ate embeera yonna gye tutambulira mu bwete bwetambula. So bampita Eniymba Kaiko the processor king of analysis Rupi okuba ku Kibaise Star TV ne Metro FM 9.8 Metro FM mbawaawo. So lunaku lwa leero nga tutambula tuzze tusinkane omu kuba audio producers boyinza okugamba eggwanga renowned audio producers amanyikiddwa nga the one and only ADD ayinza okugamba ezimu ku nnyimba ezibuutikidde industry no lockdown ne after lockdown. Tulina oluyimba nga Malamu akkirizagana oluyimba lwa birthday lwa Pallaso ezimu ku nnyimba z'ogamba atoyinza ku living without oba toziri musanyufu akayimba ka Malamu kakukolera oba oli munyiivu nga nero olina birthday maama wo taatawo akayimba ka happy birthday ka Pallaso zimu ku nnyimba ezakabeza enjala ogenda eri side erimu abaagala Obuganda oluyimba olwa the agent ne mwana muwala Bettina Faso kayimba kabakolera nnyo ddala. So naku lwaleero ndina muganda wange negata kuba nga nnyaniza muganda wange Edidi obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Obulamu si bubi. Ssebo. Tukusanze wano ku muggalo olunaku lwaleero ki ekiriwo ku studio ya Acton Records? Wano mazeewo ennaku 2. Mazeewo ennaku 2 ng'osula bweru. Ki ekyatuukawo? Landlord abadde amumanjayo ka ssente. Landlord abadde akubanjayo ka ssente. Abadde akubanjayo oba akyakubanja? Amanjiza ddala. Akubanja bbanga ki? Amanja emyezi nga 7 miliyoni ziri awo mu 3. Ssebo. Kize kitya nga Edidi omuntu gwawulira producer omuto ali akwegomba abayimbi bakwegomba abawala abalenzi n'abasigadde bali mu industry okuba nti otuuka mu mbeera eno? Embeera ndi muntu nange ngwako era omuntu era neesa omutuukako. Sigamba nti nze neemaliridde oba kiki just sente z'ebulamu zambuzeemukko katini. Ssebo. Ku bayimbi be tukunokoddeyo tulina Mayanja family wa Pallaso wa Chameleon tulina the agent watandika naye okuva eri ku Clear Touch paka olunaku lwaliro management zaabwe ziri stable ate zirina ku ssente. Ennyimba zino badde osasula badde okolera bwere? Mbadde tufune engeri gye tuteesaganyamu ng'abantu nomugamba mumpeeyo 10 mumpeeyo emeka netuteesa ng'abantu ne baga ne bwe kikwatayo munzijjukira ne mujja emba ndi mu mbeera yonna temuntaasa. Ssebo. So ku Pallaso wakola Malamu neebuutikira abayimbi bano mu mbeera gy'otuusemu okuba nti obanjibwa kupe biliyoni 3 n'ekitundu omaze naku 2 osula bweru olina gwe waatuukiriddeko? Nayogeddeko ko ne Pallaso nangamba ajja kunzirya tulabe ekiddako nenkubira ne kuba Rain ne Mawulana abo bonga tebakwata bafeefe tebakuba feefe amaze omwaka kumpi mulamba tetwogera. Feefe omukolera nnyimba ki? Namukolera Amini Dada ne mukolera nowe bakola ki ne nyimba nyingi sinza zimenya. Pallaso nyimba ki z'okoledde Pallaso? Pallaso mukoledde Destroy, mukoledde Happy Birthday, mukoledde Malamu, ndi kuwaki, Nalonda Nemala, Mpalaavu n'endala nyingi. Mu mbeera eno embeera ekaabya amaziga embeera ya nyike ekutuuseeko kikutuwa somo ki era kiwa kifaananyi ki eri abantu abadde bakwenyumirizaamu nti olunaku lwaleero edi obadde okolera abayimbi bano abane kiriwo ekifaananyi tebasasulwa oba bajja buzi ne bagula amasannyalaze ki kye bajja ku studio obajjako essente bakolera bweri? Abayimbi jasi nteekawo enkolagana nabo ne tuteesa era jasi nga tulinda mu luvannyuma
tubenga tufunamu naye ate bolumala nga badduka toddamu kubalaba kasaba kuba iti zaabwe nga badduka kitegeeza tebasasula ssente za studio zebalina kukusasula gaba bantegeera tebasasula zalina kunsasula era bantegeeraga nemutegesanga abantu bino bigenza okujja nga abantu ku bintimbagano wakakulaba wakava kukyala kwanjula mbaga kyali ki kwali kukyala nali nkyadde omuwala omukyala gwenjagala so embeera eno sente z'okukyala ze zaatwala eza landiroodi okukyala yali saidi y'abazadde abatuyambakokko kuba nabo nabanyonywamu ekizibu tisiinaamu ssente nenaali yagadde okutuuka ku kitiibwa ekyo ne banyambakokko abazadde so saawa za leero landiroodi akusibidde mu nnyumba asibye wabweru w'ennyumba ki ekiddako woba tofunye buyambi ebyuma tukoze tutya landiroodi abitunda n'afuna ssente ze oba era abadde agala bitunda ajjamu ssente ze nange nfuna ekiddako awo ekyeyiya oba nfuna wanyamba yamanantaasaako nemusasula studio eno ebadde mu mikono gyani gwe nanyini eba waliwo omugaga abadde akukozesa nga ebyuma bya mugaga nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino muka ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ena gwe weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa kwa Nifa Towers opposite Netemuseo Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaaga 91 30 oba 0788